munange kyagenda maaso n'okubanga efa olw'omuyaga omuyitirivu ogumanyiddwa nga Cyclone Kenneth munange guno guleetedde bannansi b'eggwanga erya Mozambique omukulu eggwanga erya Mozambique eggwanga erya Malawi eggwanga erya Zimbabwe na enkuba ekyagenda maaso n'okwongera okubanga munange efudde emba kino kireesewo akaseera akazibu eri bannansi b'eggwanga erya Mozambique okulaba nga nejja buli kati bakyalina obubeegekaluba olw'enkuba empitirivu amataba mayitirivu nnyo galeetedde ebyalo n'ebyalo genda maaso n'okwongera okubanga munange byonna amazzi gabisazeeko olengera bannansi b'eggwanga erya Mozambique nga bagezaako okulafuba n'okulaba obutya banaasobola okubanga bafuna ekyokulya amawulire gategeeza okuva mu ggwanga erya Mozambique omunyaga ogumanyiddwa nga Cyclone Kenneth guno erinnya bwe bagutumye kireetedde akaseera akazibu ebyalo eby'enjawulo okubanga abantu munnange tebakyalina obubeegekaluba enkuba yatandika ng'esaaga wekisisatu emabega naye nejje buli kati enkuba ekyagenda mu maaso n'okwongera okubanga munnange abantu baayo ebatwala ntatinda ssemazinga wa Africa so kati mu ggwanga erya Mozambique abantu nejje buli kati bakyanoonya bayinza okwegekoluba n'ekikyagaanyi omwezi oguwedde emabega bannansi b'eggwanga erya Mozambique 9 baafiira obulamu bwabwe 900 baafa olw'amazzi ennyumba zammwe baali bali zonna ne zigenda maaso n'okubanga zisaanawo tekyali kyokka kyali munda mu ggwanga erya Malawi kyali munda mu ggwanga erya Mozambique ne mu ggwanga erya Zimbabwe ne balabula n'eggwanga erya Tanzania ew'omukulembeze amanyiddwa nga John Pombe Magufuli olw'omuyaga ogwo gwali gugenze maaso n'okwongera okubanga munnange gujja nga guno gusobola okuleeta bannansi b'eggwanga erya Tanzania ne babagamba nammwe mulina okubeera bulindaala nnyo munnange tomanya omuganda akugamba nti omuliraano gwokya bbiri si kulanga ne mu ggwanga erya Tanzania gutuukayo naye ge tufuna gategeeza mu ddakiika 2 okuva kati amawulire genfunye okuva mu ggwanga erya Mozambique nga nzija ku mpewo gakakasiza nti abantu 38 owasalaamu ezifumbe waabwe zivunikiddwa kyokka bakutegeeza nti waliwo olwadde nga bw'oyinza okulaba nga bwetugamba eno ewaffe gye tuyiwa kasasiro ennammere nga bw'oyinza okutula nti lusozi lwa kasasiro lugenze mu maaso n'okubanga munnange lubumbulukuka lulina akaalo gwe luzinzeeko abantu abafiddeyo tetunnabategeera era bakyagenda maaso n'okwongera okubanga bakola okunoonyereza okw'enjawulo balabe ddala kiki ekigenze maaso n'okwongera okubanga kiviirako kino kireetedde akaseera akazibu eri abo abayinza okugenda maaso n'okubanga bagaba obuyambi wabaddewo zicopa 2 ezibadde zitandise okubanga zikola enteekateeka okutuuka mu bitundu eby'enjawulo babeeko emmere gye basobola okubanga munnange bawa abantu abo embeera y'obudde balemesezza olufu lugenze mu maaso n'okubanga lukutte waggulu mu bwengula n'enkuba ng'erimu kibuyaga munnange ng'ennyonyi tesobola kugenda mu maaso n'okwongera okubanga yeewubira waggulu mu bwengula ggwanga erya Mozambique ssemazinga wa Africa embeera munnange bwetyo bweri okkiriza bukkiriza ne nva mu ggwanga erya Mozambique mu kweno twongera okubanga tusaasaanira ssemazinga wa Africa bwe nkujja mu ggwanga erya Mozambique kkiriza tugende munda mu ggwanga tugende mu ggwanga kinyabula wano bwe tuva mu Mozambique katugende mu ggwanga lya Zambia ssemazinga wa Africa embeera eri mu kkomera mu ggwanga erya Zambia si nnungi ereetedde abamu ku bakungu b'eggwanga erya Zambia ne babagamba bannange tusaba baketi eziri mu kkomera ziveeyo abasibe gye bagenda mu maaso n'okubanga munnange beeyambira abaali basibiddwako mumanyi embeera ebeera mu kkomera ebeera y'ebidoli ziyite zi baketi kati mu ggwanga erya Zambia abakungu bagambye tukooyi embeera eri mu makomera kubanga abasibe bayitirivu naye baketi tezimala ejjulira mu ddakiika mpawe kaaga n'embeera kugenda mu maaso n'okubanga smell ebeeramu munda si nnungi kino kireetedde munnange abakungu okugamba okubanga gavumenti ekyaganye egenda maaso n'okwongera okubanga ekola enteekateeka okulaba nga erongoosa kabuyonjo mu ggwanga erya Zambia bagenda kwekalakaasa abasibe munda mu ggwanga eryasibiddwako manyi ekibeera munda mu kaduukulu awo era oli omuganda kyagamba nti abaakusibye kugamba abaakwagaliza ntaana ya ku nsi omuntu kasita omusibe noga nti agenda asuleyo wa mu kkomera oba kkomera ki lyonna eryoyinza okwogerako nti kkomera bwe rityo kati mu ggwanga erya Zambia abasibe munnange bawangalira mu mbeera etali nnungi kino kireetedde Zambian Correction Service batandika okubanga batunuulira abo abavunaanyizibwa ku makomera balongoosa system bazimbe ebiyigo
ebinaasobozesa abasibe bano okugendayo nga nayo wayonjo niye baketi zifuuse nga baketi. Oli ayinza okuleeta omwene gwa bbogo n'agulya, ono omulala nga sebusa yeggunze, ate nga bamanyi nti munanga abasawo bakugamba si kirungi genda maaso n'okuba nga weeziyiza. Oteekeddwa okuba nga ogenda mu maaso n'okuba nga okola otya okuwuumuula. Kati oyinza okukuwuumuula banno ne bagamba nti kiki kino, ate nga munnaye nawe tolina kyakola. Kati mu ggwanga erya Zambia munnange bagenda nti ekimala abasibe nabo bannaye betusiba mu kkomera nabo bantu, tuteekeddwa ogenda maaso n'okuba nga tukola ekiteekeddwa okuba nga kisobozesa bannansi naddala abasibe. Munnange embeera erongooke, beetaaga toilets, bakooye ebidoli, bagamba baketi bazikoye baagala nabo babazimbire kugomba ku buyo obutegerekeka. Niyo omusibe n'omusiba n'okuba nti maama newankubadde tukyali mwena mu ggwanga lya Zambia. Kankutwale musajja mukulu myaka 95. Wow! Yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Zambia Kenneth Kaunda. Olunaku olwajja yayingidde mu byafaayo ng'omu ku bannankyukakyuka eyerafuubana okulaba ng'eggwanga lino erya Zambia lifuna obwetwaze. Yawezezza emyaka 95 egy'obukulu. Kitegeeza nti Robert Gabriel Mugabe ali mu 94, ono amusinga omwaka gumu. Kenneth Kaunda yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Zambia. Abasajja basobodde okuva ebule n'ebweya basobole okugenda maaso n'okwongera okuba nga bajja okubeerawo. Musajja mukulu ono ng'agenda maaso n'okwongera okuba nga munnange ajaguza amazaalibwa ge. Omusajja ono yafugako ssemazinga wa Africa ono naddala amaserengeta ga Africa okumulya ddala emyaka 27 okugezaako okulwana paka gyo lyabalamu 1991 munnange we yava mu buyinza. Era ono abamu ku basobodde okubeerawo omupulezidenti w'eggwanga erya Malawi, omukulembeze w'eggwanga erya Botswana, Namibia basobodde okuba nga webali kwoteka ne pulezidenti aliko kati Edgar Lungu okusobola okubeerawo nga munnange nga babudaabuda musajja mukulu Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda amannya ge amatuufu ye Kenneth David Bukiya Kaunda, abangi gwe basinga okumanya nga Kekke. Ono munnabyabufuzi yasookera ddala okubeera omukulembeze w'eggwanga erya Zambia kuviira ddala mwaka gwa 1964 paka 1991 abasajja ne bamutwala entatinda. Ono yali mwana wa 8 ku baana taata we be yazaala, era ono bamuzaala munda mu ggwanga yazaalibwa mu kitundu mu ggwanga erya Scotland. Taata we yali musomesa Kenneth Kaunda, naye munnange n'asobola okuba nga atambulira mu lubu lwe lumu taata we yatambuliranga era okusomesa. Era Kaunda Kenneth munnange naye yali musomesa era yakuguka mu busomesa. Entegetege zitandika okufamba maama we ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 1924 njogera bino gompuliriza musajja mukulu ali mu kaseera k'akoolweggulu myaka 95 Kenneth David Kaunda. Yazaala ku baana era abalina munnansi wa ggwanga lya Zambia yewasa omukyala amanyiddwa nga Betty Kaunda mu 1946 paka 2012 munnabyabufuzi nga bwe nkugambye, era yazaala ku baana gwe munnange omulungi ampuliriza. So yensonga lwaki twagadde twongere okujjukira omusajja oyo Kenneth David Kaunda, emyaka 95 egy'obukulu. Allah akyamwazisa ekyengera ky'obulamu. Ssemazinga wa Africa bwenva eyo kkiriza twongere okuba nga tuyingira ssemazinga wa Africa. Neebaza enkuyanja n'enkuyanja mwenna abagenda maaso n'okuba nga mutugobera ku Facebook page Apal FM Uganda live loud and clear. Bw'otuuka omunange commentinga ate era agenda maaso n'okuba nga osharinga. The more you share tugenda maaso n'okwongera okuba nga twekumira ku ntiko. Mugamba mutya Team Mama Africa, mugamba mutya Team Mama Africa. Mwebale nnyo mubulirire ogenda maaso n'okuba mutumbudde. Bw'olya Team Mama Africa manya waliwo ekitegekebwawo inshallah buli kimu kyonna kijja kugenda maaso n'okuba nga kiteredde. Getongera okuba nga tufuna okuva mu ggwanga erya Algeria ebadde omusajja mukulu Abdulaziz Bouteflika
ekyagenda maaso n'okubanga kimutuukako olunaku olwajjo enteekateeka bwe zaali zigenze mu maaso n'okubanga zikoleddwa naddala omuyaga ogw'amaanyi ogwagenda mu maaso n'okubanga gubuutikira eggwanga erya Algeria musajja mukulu myaka 82 Abdulaziz Bouteflika eyali afugira eggwanga erya Algeria myaka 20 abantu olunaku lwajjo lwe baali bakoze enteekateeka nga baga nti constitution ssemateeka w'eggwanga erya Algeria ateekeddwa ku resigninga ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna 2019 abantu ne baga nti atuggyeko olunderebu people pa mu ggwanga erya Algeria ogenda kwakana munnange musajja mukulu ate yasematuka ng'ennaku z'omwezi zite ennaku z'omwezi 4 ne bamujja mu buyinza oga nti muzeeyi taata kalya myaka 82 okyayagala kisanja kya kutaano ebyo nabisanga mu mawanga mulala nesi mu Algeria abantu ne bakyagenda maaso n'okwongera okubanga munnange beekalakaasa nga bagamba tetuteekeddwa genda maaso n'okubanga tuzikiza twetaaga amagye agabadde gagenda maaso n'okubanga gavuga eggwanga erya Algeria munnange abasajja baveewo we need civilian government negye buli kati bakyagenda maaso n'okubanga beekalakaasa bannange ganfuna okuva mu ggwanga erya Algeria gategeeza abamu ku basajja bakulu ababadde close to Mr. Abdulaziz Bouteflika balabiddwako mu kooti nga bano bateekeddwa ogenda maaso n'okwongera okubanga munnange balabikako mu maaso g'omulamuzi jangu mwongere okubanga mutubuulira abamu ku baminisita abavunaanyizibwa ku bya banka ggwanga lya Algeria ew'omusajja Abdulaziz Bouteflika era omukulembeze basajja be munnange batandise okubanga babasoya kajjojo w'ebibuuzo mutubuulire era bano gennyongera okubanga nfuna eyali akulira ekitongole ekya poliisi muyite IGP weeyo mu ggwanga erya Algeria alabiseko maaso g'omulamuzi tubuulire bwe wali nga okyali mu mikono gya mukamaawo eri abantu botwalanga entatinda wenyigiranga mu buli bw'enguzi amanyiddwa nga Abdel Gani Hamar alabiseko maaso g'omulamuzi kubaddeko minisita avunaanyizibwa ku by'ensimbi finance minister Mohammed Lukul alabiseko nemuga nti sebo jangu waliko governor wa Central Bank mu kitabu ky'eggwanga nga gwo kitetenkanya eri ensimbi ziyatetenkanyanga omulamuzi amuga nti atata jangu jjukira nti abantu bagamba twetaaga gavumenti yonna cabinet eyiike tetwetaaga kyekuusa ku Abdulaziz Bouteflika eri munnamagi era gwe muyaga gwe gumu we guli munamu ggwanga erya Sudan ewa Omar el-Bashir abantu baga twetaaga ekyo ekiri mu ggwanga wa ng'abantu baga nti twetaaga naffe twetaaga civilian government waliwo ekyakyoyagala ngatteko ku ekyo katuveeyo eyo saagala bigeraageranya katoyagala ngambe nti bwe kiva mu ggwanga erya Sudan kiddawa nga bamaze okugamba sigino bagugisukundikidde baga nti gundi kwali atumbudde munnange yonna gy'osinzira okubanga otumbudde mu kutu gwa 1 mwende kulali omuntu wa bulijjo tuli calculative nnyo mukwano nkimanyi mugenda nti lwaki tatuwadde ku gundi nga naawe wobiwulidde nange wembiwulidde okujjako ate nze mbirawo mu anga endala era okumanya mbirawo mu anga endala ogenda okulanga sigino zijja before the program nti konze kangende mu ggwanga erya Zimbabwe munnange gwe nagenda maaso n'okubanga otigubira ku Facebook page Pale FM Uganda nawe waliko 107.9 nyumba ku nyumba muntu ku muntu kibuga ku kibuga station ku station bali ku Mama Africa mwebale kutwagala bukadde bw'abantu buno tukunukiriza 21 kwe bali ku Pale FM batumbodde telu radio tusinga kuwulizibwa kadde kano mashallah gatongera kubanga tufuna nejje buli kati munda mu ggwanga erya Zimbabwe bakyagenda ababadde mu nnyonyi eyeggwanga erya Zimbabwe emitima teginnabaddamu waliwo ennyonyi eggwanga erya Zimbabwe olunaku olwajja kiro ekikeseza leero yabadde eva munda mu ggwanga erya South Africa nga eyolekera mu kibuga Harare oba Bulawayo ggwanga erya Zimbabwe ennyonyi eba eri waggulu mu bwengula pilot natandika okuba ngafuna sigino ingini emu ey'ennyonyi efuna olubugumu mu kufuna olubugumu pilot nategera nti sigino nnyonyi musindigire nti ku engine emu etandise okufuna sparks mu masanyalaze tulina kye tuyita short circuit amasanyalaze nga gatandise okusparkinga mpolampola nakanti kiki eri waggulu mu bwengula abasabaze natandika okubagana bagaa nti abange mwesibe enkoba
bali waggulu mu bwengula eva mu ggwanga lya South Africa eyolekera mu kibuga ekimanyiddwa nga Bulawayo ekimu ku kibuga ekyokubiri munda mu ggwanga erya Zimbabwe eggwanga eryakulemberanga musajja mukulu Robert Gabriel Mugabe likulembera musajja mukulu Emerson Mnangagwa yakyaziza amawanga ag'enjawulo mu mawanga ge yakyaziza mwabaddemu Kabwejumbira Chief in Command ow'amagye ga UPDF omukulembeze w'eggwanga erya Uganda yabadde munda mu ggwanga lya Zimbabwe kati ennyonyi y'eggwanga erya Zimbabwe eri waggulu mu bwengula Pilot n'amanya nti kati siina wenyinza kugikisassa wansi okujjako Mukama Katonda nga atusasidde buli omu n'atandika okusaba essaala kubamu akafaananyi bakugambye ennyonyi ingini emu etandise okuvaako oluliro ozannyira ku kyalo n'otazannyira ku nnyonyi bagenze okulaba munnange nga Pilot akikakasizza nti kakati ingini emu ekutta akaliro bali waggulu mu bwengula nga bw'omanyi munnange nti Pilot oteekeddwa ogenda maaso n'okwongera okuba nga olina obumanyirivu obukusobozesa ogenda maaso n'okuba nga obonga ennyonyi n'agijja waggulu mu bwengula n'agissa wansi ku kisaawe mu kibuga Bulawayo n'etandika okuba nga eddukira wansi ku kisaawe Allah w'ekitiibwa n'asaasira ne buli kati teri yafudde ggwanga lya Zimbabwe Semazinga wa Africa Mama Africa Sonko Musa Sozi Muhammad Aluna bwali ku lutimbe gugenda maaso n'okwongera okuba nga munnange mugamba muti abagenda maaso n'okuba nga mutulaba mikwano mwebale nyongera kubanga nkujjukiza gwe omulungi agenda maaso n'okuba nga otugoberera oli mwana wa buwala oba mukyala mukulu amaka gaganye oba gayuuga lwakuba nti totuukiridde senga teyakola kyateekeddwa kukola dduka bunnambire wa Jeti Fatuma ensonga za nakakande ova yazikolera olunaku lumu lwokka bannanga ogenda okuvayo ng'oli 3 nga abadde ayuuguma omwami ngaga nti obadde wanti mbadde wa Jeti Fatuma Jeti Fatuma kiki anti munnanga bulijjo obadde ongaya naye jangu Jeti Fatuma ali ku 070 wandika 04 zakana mu mwenda sembe 09 070 04 ana mu mwenda 09 oba ku 073 wandika na mukaga zakata no mukaga sembeyo ana mu 3 ensonga zigenda kubanga munnange zitambira ddala mu ntambula esinga okubanga nungi oleme kubanga munnange buli kadde ko nobera mu kwekwasa nyongera kubanga nkujjokeza gwateekateeka okwagala ogendako ebuli w'eggwanga tambulira mu kampuni emanyiddwa nga Ali Quraish Company Limited Ali Quraish Company Limited basanga bali enansana beetaaga ba construction workers abazimbi 1300 site engineers mogena kulya Dubai beetaaga bami bokka ofuna milioni 4 buli mwezi nze nakugamba kubisambo kubisa buli mwezi ng'ofuna milioni 4 bakuliisa bakusuza bakunywesa transport wabwereri babulako bugambi kugamba nti munnange leeta eddagala ly'amannyo tukusanyisa amannyo milioni 4 buli mwezi kuba mungu ofunye contract ya myaka 2 oba mu sente zenkana ki okomawo ng'otandika sula mu yengeera sula ebwayise beetaaga balebalaz bahelpers mogenda kulya Dubai beetaaga baami akakadekamu emitwalo 3 beetaaga ba site supervisors bagenda kulya Dubai milioni 2.5 buli mwezi beetaaga ba shelter lane carpenters bogenda kulya Dubai milioni 1.3 buli mwezi beetaaga ba steel fixers baami bokka mogenda mufuna akakadekamu emitwalo 3 buli mwezi beetaaga ba masons mogenda kulya Dubai baami bokka milioni 1.3 buli mwezi beetaaga ba security guards mogenda kulira Abu Dhabi abaami n'abakyala milioni 2.4 okutandika ku myaka 2 ku myaka 4 egy'obukulu okwewandisa ku kyagenda maaso wali ofiisa bisangibwa enansana nga wakaisa ku mastowa ku nansana in stage oba ku kitebe kyabwe ekikulu ku Old Kampala Nsalo Drive babayita ba Ali Quraish Company Limited enamba y'essimu yino bakubireko kati 075 075 no 075 kinana mu 3 28 075 kinana mu 3 28 oba ku 075 wandika 00 zakasatu mwemu sembeyo ananje kuda mu nudi gumu 075 00 asatu mwemu ana babayita ba Ali Quraish Company Limited nkujjukiza papis tukonekitinge mukwano uliriza wano osobola okwewangulira ng'oline mukwano gwo muganda wo mulirwana wo landlord wo osobola kufuna emmotoka 2 buli omu nga awangudde kikolobwa kitya kino
gula product ya Pepsi yonna gy'oba oguze akasaanikira ako eriyo ennamba eziwandiikiddwayo zisindike ku 7888 katugambe nti nzisonko ne sozi ninywa chupa ya soda eya Pepsi oba product ya Pepsi Mirinda oba Mountain Dew akasaanikira ako ennamba ezo eziriko zisindike ku 7888 ojo ne sozi naye asindike ku 7888 bagenda basindikira masenga bagamba nti sonko Musa okonekitinze ne sozi wandi wangula firiji gaggadde ate firiji bwenji wangula ne sozi aba wangudde firiji bamaka fana nyawo ngobadde n'omwagala ombadde mwena mutambuza bigera mutambulira ku boda ne mutandika okuwangula wish Rashid bawasala na wangula wish ne sala na wangula wish oyinza okumpulirira awo omukyala na parking n'omwami na parking Allah okujjako nga akusaside ne amaka Pepsi ekuletedde ekyo n'olw'ensonga eyo munnange tokiwandowooza yakubiri funa product ya Pepsi munywe ensonga zibe nga zitambula mugamba nkyaliwo wano tusinkane enkya naye nebaza mwenna ababaddeko ekituufu kiri nti purogulaamu ya leero ebadde special no naye nebaza mukama nti nsobodde ogiggusa kuba buli baganaga nti Danti, yes, nti nti kyekyo kiriwa nti kyekyo konze kale bafande mwe bali nyuma bali dala kwanga mutumbode Part of Africa Radio Kenneth mukwano bali kwanga otumbode mikwano muli bangi message sobola zisoma zimalayo sisobola Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Pala FM saballo wekitibwa ajukumire ku ntiko akumefuna ku kakili soda